po jako akawuwo. Etteeka okutambulira ebyobuvubi bya Uganda erya Fish Act kadde nnyo nga lyayisibwa mu mwaka gwa 1951 ng'ebyenva bya Uganda bikyali wansi nga n'omuwendo gw'abantu mutono nga kati lyetaaga okukwatamu okusobola okukyusa ebyobuvubi by'eggwanga. Ebyenvuba bya Uganda bizze biyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo nga nno abakola omulimu guno ogw'obuvubi okusoomozebwa kuno kubatwaliramu omuli ebyennyanja okubula mu biseera ebimu oba okufa, akatale k'ebyennyanja okukeewa abavubi okutulugunyizibwa abakwasisa amateeka g'ebyenvuba ssaako n'ebizibu ebirala wabula nga kati ekizibu ekisattiza abavubi ku nnyanja ezitali zimu kwe kufa kw'ebyennyanja n'okusingira ddala engege. Mu byonna tulina osooka okukkanya ekintu kimu nti ennyanja yaffe tugyetaaga. Ffe kye twalinga tuvumirira by'ebikolwa ebimenya amateeka ebirinnyira eddembe ly'obuntu, ebyokkuba embooko, ebyokutunda ebyennyanja by'abantu, naye abasirikale okubeera ku mazzi nga bakola omulimu gwe balina okukola nga amateeka gakola, then ekyo twandibadde nti tukikkaanyako bukkaanya nti wetuuse kati nabo kye tubasaba nti baleme kukola bokka. Omubaka w'e Buvuma Honorable Robert Migadde Ndugwa asinzidde mu lutwa lwa Paalamenti olunaku olwaleero n'agamba nti ebyennyanja bisusse okufa era nga kino kireesewo okweraliikirira nti gye bujja ebyennyanja byalibulira ddala. Kati bino ebyennyanja babivuba misana tebabivuba kiro, bino ebyenkolongo babivuba misana. So n'olwekyo empuuta tewali wavu atega katimba ka mpuuta misana, malobo ge batege misana. So toyikwata mpuuta emisana olw'okuba wateze akatimba wakuba wabula olwera nga wateze eddobo n'oteekako akalinga ak'ennyanja, ensonga lwaki osobola ogisoowaza n'ogikwata emisana. Naye ekiro etomera butomezi katimba nga tekalaba sebeera accident. Omubaka Migadde asabye minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi okweyambisa etteeka eririwo wadde kadde ayambe abavubi kubanga limuwa obuyinza okusobola okutaasa ebyobuvubi bya Uganda. Minisita yalina obuyinza mu mateeka okukola regulations. Bwe tuba twetaaga enjawulo ekkirize nti waliwo pamiti eya seasonal fishing nga tetunagenda ku pamiti olwaleero already minisita waali etteeka weeriri tetunayisa liri naye minisita waali, so akozese obuyinza bwamuweebwa mu tteeka lino olwedde eririwo akkirize abantu baffe tusobola okwekolamu omulimu ne tulaba nti ebyennyanja bino bivubiddwa bitya nga tebikosezza byennyanja ki birala, kuba akatimba akabivuba ate kayinza okuvuba obwennyanja obuto naye ekyo kikola ng'oli mu kyondo ng'oli kumpi n'olubalama. Ono alaze Paalamenti ebyennyanja ekika ky'enkolongo byagambye nti abavubi bajja ensimbi ezibayimirizaawo wabula ng'olwa gavumenti okufuuka omuziziko gye bali bakaluubiriddwa okuvuba ebyennyanja ekika kino. Simply because of their size. So Madam Speaker, my prayer is that our people should be allowed to harvest this fish because it is mature fish and it has been scientifically proven that this is the biggest they can go. Abantu bo gye bali amaato lwayo tegavuba kuba empuuta teriiyo, abantu gavumenti tetugenda kugisaba mmere kuba tejja kisobola, tetugenda gisaba bijanjaalo, naye ffe twagala abantu baffe ebakkirize okuvuba. Minisita omubeezi ow'ebyobuvubi Honorable Ellen Adowa akkiriza nti ddala emyezi egiyise ebyennyanja bifudde nnyo olw'obungi bw'amazzi wabula ng'ono asabye Paalamenti okumuwayo sabbiiti 2 agenda e Buvuma alaba obuzibu bwe buva. It's just because our scientists told us the water levels that we had, the challenge of water we had, got mixed with the swampy water. And the Nile perch needs clean water and cannot be able to breathe in cold mixed warm water. So because of that, most of the Nile perch fish died. Ndisara Nandaula, kula ABS TV, Jaka Kawuo. So all these questions will be addressed soon because the law that we had was 1951 and amended in 2011.